Eno ye program yo ensulo eyencha 103 ABN-TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe owa 3 ABN-TV nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale olw'okugiteekako ate naawe ne weekuumirawo owulirize ebigambo ebiva mu ntebe y'ekisa. Twebaza Katonda olwa programu eno ey'ensulo y'enkya. Era weebale kusalawo okutandika olunaku ng'owuliriza programu eno ng'ogiraba. Nsaba Mukama nno akuwa omukisa ng'owuliriza. Era atuweerewamu omukisa nga tuyiga ekigambo kye. Nze naakubuuzaako nze Lydia Namubiru Mugalu kuva mu kkanisa ya Kanyanya SDA Church. Mu kkanisa eyo nze nkulembera ekitongole ky'ebyobulamu, nkolaganira wamu n'ekitongole ky'abaliko obulemu. Ate era nga mu kitongole ky'abakyala nze nkwasaganya eby'amaka. Nsaba Mukama atuwa omukisa era nnyongera okukujjukiza nti olina mukwano gwo. Mukwano gwo oyo ye Mukama waffe Yesu Kristo. Ali awo ku lusegere tavangawo. Buli lunaku atubeera. Mu mbeera zonna atambula wamu naffe. Buli lw'owuliranga ng'oyagala okutambula naye, okwogera naye, saba. Katonda waffe awulira. Buli lwe tusaba Katonda waffe awulira essaala zaffe. Kale nno tofanga n'ebizibu, tobeeranga n'okukeŋŋentererwa kwonna n'osirikira eyo. Waliwo ow'omukwana ali awo ku lusegere. Oyinza okuba tomulaba n'amaaso ag'obuntu, naye kkiriza nti waali era mutegeeze byonna. So nga ate bw'obanga onoonya okuddibwamu kwa Katonda, kwatanga Bayibuli yo, gibikule, gisome. Omwoyo ajja kuluŋŋamya ofune ebigambo eby'amagezi ebyo ebigenda okutuusa ku ansa gy'oludde gy'omaze ebbanga ng'onoonya. Ekitabo kya Katonda, ekigambo kya Katonda kifumbekeddemu byonna omuntu byeetaaga. Nkukakasa tojja kusigala kyekimu. Era tugenda kukibikkula ne kaakano tubeeko bye tuyiga, era nsaba twewombeeke olw'okusaba olw'ekyokuyiga kye tugendamu. Omutukuvu Katonda waffe tweyanziza nate. Weebala olw'okutuwa omukisa omulala okuyiga ekigambo kyo. Tunaazeeko nno obutali butuukirivu bwonna. Otusaanyize mu maaso go. Otuyambe nga tugenda okuwulira ekigambo kyo. Yogera gye tuli era otuwe emmeeme eziyiga. Tutegeere by'oyagala tutegeere ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunaku lwa leero tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti Myumyula nga bwolebeza. Omutwe gugamba nti Myumyula nga bwolebeza. Pozi omuntu yandibadde yeebuuza bigambo ki ebyo booli awo Oluganda lukalubye luzitoyeemu omuntu agamba Myumyula nga bwolebeza. Kale ebigambo ebyo biri bibiri. Waliwo ekigambo okumyumyula. Okumyumyula kwe kukwata ekintu n'okisiba n'okinyweza ne kiba nga kinyweredde ddala. Simanyi oba wali obaddeko mu exercise efaanana ng'eyo. Ntera okulaba abaana b'amasomero nga bakutte obufaliso tebaagala butwale space we bagera ne balyoka bakakwata ne bakafunya n'alyoka akanyweza n'akatugga omugwa ne kaba nga tekasobola kuvaayo. Okwo nno kwe bayita okumyumyula. So nga ne mu nnyambala zaffe osobola okuba ng'oyambadde olugoye n'olusiba n'olunywereza ddala n'omyumyula bulungi nga tewakyali yadde akalagaya. Kale okwo okunyweza kwe bayita okumyumyula. So nga okulebeza kwe kuddira ekyo ky'obadde osibye ate n'ota abadde anywezezza ne kiragaya. Okugeza omuntu ayinza okuba abadde asibye empale ye bulungi oba sikaati bulungi n'agimyumyula n'atambula nga tesagaasagana. Naye ate singa asalawo okugirebeza esobola n'okuva mu kiwato n'ekkirira paka wansi ku bigere. So ndowooza tufunye enjawulo y'okumyumyula n'okulebeza. Okunyweza ekintu kwe kumyumyula. Okuta ekibadde kinywedde ne kita kwe kulebeza. Mpozi mulimu akakunizo nti bw'omyumyula kibeera wamu
bwolebeza kitera n'okuva mu position gye kibaddemu ne kikwata endala nga bwe tugambye nti singa eba mpale oba sikaati esobola okuva mu kiwato n'ekola ki nekkirira paayiyo ku magulu mpaka ku bigere mpaka ku ttaka. So ndowooza tufunye enjawulo y'ebigambo ebyo. Kaakano waliwo olunyiriro lwatuweereddwa luli mu kitabo ekyange Essula 18 olunyiriro lw'10. Lugamba bwe luti, suubira buli muntu akutte Bayibuli ye. Erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Tujja kutegeera lwaki baatulondeddeyo olunyiriri olwo lwe tuba tutambuliramu. Naye nga tukyatambulira wansi w'omutwe ogwa Myumyula nga bwolebeza, njagala okuwaayo ekyokulabirako eky'omusajja omufuusa omuyindi. Yali aludde ng'akola obukolomooni nnyo. Yabeeranga ku mugga n'akka mu mugga ogwo ku njegere ne yebbikayo n'abaako obukolomooni bw'akola n'avaayo kwegamba ensi yonna n'emumanya. Mu kitundu kye yali abeera n'amanyibwa nnyo nnyini ddala ng'akola akazannyo ke baalinga bayita Harry Houdini. Omusajja oyo yebbikangayo era n'akola ettutumu ly'amaanyi ng'abantu bajja ne baanaamirira nga batunuulira omusajja ng'akola ebintu ebyewuunyisa. Omusajja oyo yabikolera ebbanga ddene era n'atongozebwa mu bwakafulu. Naye lumu yali akola obukolomooni obwo, ku olwo bwe yassibwayo wansi bambi amawulire tegaali malungi. Baalinda okumulaba bamulabe ng'avaayo ng'akola nga bwe yalinga teyakomawo era okukakana ng'omusajja afiiridde mu mazzi. Kye baddako okukola kwe kunoonya omulambo gwe ne bagusanga nga kilomita nnamba nga gwatambulidde wansi mu mazzi. Lwaki tufuna ebyokulabirako ebyo? Twagala okulaba abantu abamyumyula nga bwe balegeza, bwe bamyumyula bwe balebeza. Ensangi zino tuli ku mulembe ogw'abantu okwekubya ebifaananyi, okuteeka ku mutimbagano, okwerabisa nga bw'oyinza okukyogera mu njogera eya bulijjo. Era waliwo kugikutu ejja social media we baatulagako abaana abamu nga baali bayimiridde mu maaso g'eggaali y'omukka nga beekubya serefi era ng'ebigambo bye bataddeko nti nga tuyimiridde mu g'eggaali ne bateekako n'obuseka nga bwe bagamba kisufu. Bambi abaana abo baalangirirwa nga baali baafudde naye nga kiki ekibasse? Eggaali y'omukka gye beekubisaamu ebifaananyi. Kwega tuli mu mulembe nga gulimu ebintu ebizibu okukkiriza naye nga bibaawo. Ennaku ezo ewaffe gye mbeera kumpi n'ennyanja twafuna abavubuka abazze bulungi bavuze pikipiki bagenze ku mazzi batandise okwekubya serefi nga bwe beeyongerayo mu mazzi wakati okukakkana ng'obulamu tebalutonze. Lwaki? Twagala okwasaganya omutwe guno okumyumyula nga bw'olegeza. Tuwulira emboozi nga zino ze mbadde mbanyumizaako omuntu ne yeebuuza naye empisa ez'ekimama zo mpisa za kika ki eziri mu bantu ng'embeera zino? Naye njagala nkutegeeze abantu babeera siriyasi mu bulamu olwaleero enkya ne batabeera. Omuntu leero asobola okubeera siriyasi mu nkwata ye ey'obulamu bwe ate ne bukya enkya ng'ali ku kirala. Twagala okwasaganya omutwe gwaffe. Omuntu asobola okumyumyula, asobola okutayiteninga mu mbeera ze ez'obulamu n'akola ebyo ebiragira ddala nti ali serious n'abeera tightened naye ate ne bukya enkya n'alebeza n'akola ebintu bye weewuunya. N'olwaleero twagadde tuwulire emboozi eno ebeeko byetuyambako ng'Abakristaayo ab'omulembe guno. Njagala okubategeeza bw'osoma eri mu kitabo kya Peetero ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriro lw'omunaana agamba nti
tubeere bagezi. Kansomeyo neme kubyogerako bwogezi. Peetero ekisooka essula ey'okutaano olunywa lw'omunaana lugamba nti mutamiirukukenga mutunulenga omulabe wammwe Setaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Njagala nkutegeeze nga tuli ku mulembe guno nga tuli mu lutalo olunene wakati we Setaani ne Katonda nga ne Setaani akimanyidde ddala bulungi nti yawangulwa. Abantu abajjeemu embeera z'obuvunaanyizibwa, abantu abatadde mu mbeera ez'okukwata obulamu ng'ekintu ekya bulijjo, abantu leero bamyumyula enkya ne bakola ki? Ne balebeza. Abantu leero baleera serious enkya ne bakola ekintu ekitategeerekeka. Naye omuwandiisi wano Peetero atugamba titubeere soba, tutunule, kubanga omulabe waffe atambula ng'empologoma enoonya gw'eneerya. Njagala okutegeeza, simanyi oba wali olowoozezza ku mpologoma. Gikubemu akafaananyi ng'enjala egiruma, ng'etambula enoonya kyakulya. Simanyi oba mu kiseera ng'ekyo olina okuleberezaamu. Kyentegeeza kye kino nti Mukama Katonda waffe atutaddeko olugo lwe nga kye kigambo kye mwayagala tutambulire nga tulina obukuumi obumala. Naye Katonda ng'atutaddeko olugo olufaanana bwe lutyo, oluusi twefuula ng'abawulidde eddoboozi lye ne tugenda gy'ali era ne twekwatira ddala ne tugamba nti kyekyo tuli mu nnyumba ya taata. Naye ekiseera ne kituuka n'ogamba kale bwe kiba kibi kankikoleko olwaleero lwokka. Ne Katonda akola ki? Alaba. Omukristaayo ng'obadde otambula bambi ekisa kya Mukama nga kikuwaniridde, kubanga mu buntu tosobola. Ekisa ne kikuwanirira ne kikuprotectinga, naye n'owulira ng'omwoyo wa Katonda akumazeeko emirembe. Bambi akwagaliza birungi naye n'otuuka okulowooza nti kangezeeko ne ku bulamu obulala. Obulamu obw'okubalaatira mu bulamu. Nga bwe tulaba ebyokulabirako nti abantu bagenda ne bazannya n'ekintu ekitali kirungi. Tulabye omusajja eyadayivinganga. Bambi kyalinga kyabulabe era abantu bajjanga okwanaamirira okulaba nga mbutuufu bagamba bannaye kiki kino ono kyakola, naye nga beewuunya kubanga Katonda yamubikkangako akasubi. Naye ku mulundi gwakyalumu ku olwo teyadda. Abantu bangi basaagidde mu bulamu buno bwe tulimu. Katonda waffe atubuulira bye tulina okutambulirako. Katonda waffe ayagala tubeere balamu. Katonda waffe atubuulira amakubo amatuufu ge tulina okutambuliramu. Era oluusi tukwata ne tugamba kati twenywezezza, ne tugamba weewaawo Mukama kyanaagamba kye tunatambula nakyo, ne tumyumyula, ne twenyweza, ne tulabika nga abataasagaasagane. Naye ekiseera bwe kiyitawo ogenda okulaba ng'omuntu alebezza. Ate n'ekirifa ne kyewuunyisa, omuntu alebereza ddala n'amanyira ddala nti ndebeza olugoye lugenda kugwa. Naye n'atakola ki? N'atafaayo. Okumanya abantu tulebeza. Bwe tulebeza tumanyira ddala nti tulebeza. Ne mu mbeera ze tuleberezaamu twagala kubeerawo nga twekwese. Omusumba omu yali abulya n'agamba teri mubbi abbira mu ssaati ya white. Atambula mu nzikiza ekiro era alondayo olugoye olukwata akazikiza. Alebeza ng'akola ki? Ng'akiraba. Kiki kye njagala okuggyayo? Tuve mu buzannyo bwa Setaani. Katonda waffe atwagala ekyenkanidde awo teyatuteerawo okukugirwa okutuufu, okw'omukwano, okw'obukuumi. Ayagala tunyweze, twenyweze, twekwate ku ye, tuleme kulebeza. Oyinza okulagaya
ne weesanga ng'ogudde eri. Waliwo omukyala gwe baatuwadde ekyokulabirako ekirala. Ono no yali akwata lutambi lwa firimu. Nti mu mmotoka edduka emisinde ng'ayagala kukola mbulinnya. Bwe bamukwata firimu bw'alebeetera ku luggi lw'emmotoka. Bambi ebyembi yawanuka ku luggi n'agwa. Ebivaamu mu bitegeera. Njagala okubalaga embeera y'okuzannya n'ekibi. Omulemwa gwaffe gukwataganira ddala ku nsonga enkulu nga kwe kuzannya n'ekibi. Mukama waffe bw'ajja n'ayogera naffe, ekigambo bwe kijja gye tuli tukiwulira ne tukyaniriza ne twagala tumyumyule kituufu kubanga Mukama waffe kyayagala twenywereze mu kigambo. Naye omulabe bw'ajjangayo anoonya gwanaalya n'ateekawo obutego bwe n'asiiga akazigo n'ateekawo ebisikiriza ne tutandika okulegeza ne tulebereza ddala nga tukimanyidde ddala nti ebinaava mu kulebeza si birungi. Owooluganda, ozannya otya n'omulabe? Mbeera ki gye weetaddemu ng'omulabe akulimbyelimbye n'otandika okulebeza okuva ku ebyo Mukama waffe byakusuubira n'otandika okutambula nga bw'oyagala? Omwana wa Katonda ampuliriza. Omyumyula oba olebeza? Njagala tusomeko mu Baluumi essuula esooka olunyiriro lwa 28. Lugamba lutya? Ndowooza ffenna tutuuseeyo. Wagamba bwe wati, era nga bwe batakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe, Katonda yabawaayo eri omwoyo ogutakkirizibwa okukolanga ebitasaana. Olunyiriri luno njagala oluwulirize bulungi olw'ekenneenya. Era nga bwe batakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe, Katonda yabawaayo eri omwoyo ogutakkirizibwa okukolanga ebitasaana. Okimanyi nti Katonda akwesibyeko nnyo? Okimanyi nti Katonda omukwano gwe gukulondoola bulijjo dda? Ne ku ssaawa ya leero akuwadde omukisa otuule ku 3ABN TV owulirize ng'alina ensonga z'ayagala okukulabulamu. Ekyo kyonna kisa kya Mukama. Tebadde nsobi n'akatono gw'okutuula owulira ebigambo bino. Katonda atulondoola nti naye atuuka ekiseera ng'obutakkiriza bwo n'akuwalula n'owalira, n'akuwalula n'owalira, n'akwesibako ne mu kiseera kino ayogera naawe. Naye Katonda agamba atuuka ekiseera n'akuta. N'otandika okufaafaaganira ddala. Ofaanane ekyo ky'olonzeewo. Ofaanane obutasaana, okole ebitasaana kubanga gwe mukisa gwe kyekyo ky'osazeewo okukola. Gwe mukisa gwe weerondedde, gwe gw'oyita omukisa. Naye nga bubi bwereere. Omuntu n'amanyira ddala nti wano waliwo akabi, naye n'atambulira awo. Leero n'abeera mu Kristaayo, enkya n'abeera kirala. Mu misana ne twewombeeka, enzikiza bw'ekwata ne tutabuka. Sitaani nno yatuleetera obuzannyo obwo. Bambi tayagala tubeere Bakristaayo batuufu, naye owooluganda okulabula kuzze. Weenyweze. Weenyweze ku Mukama waffe, tolebeza. Weenyweze, sitaani ng'atambula ng'anoonya gwanaalya. Leka oleme kubeera mu abo. Saba nneme kubeera mu abo. Ekigambo kya Mukama kitujjidde. Twenyweze tumyumyule, tetulegeza, sitaani tetumuwa bbanga. Ebikolwa ebibi nga bitandika okkirikinga mu bwongo bwaffe, omwoyo nno abeerawo ng'akugamba togenda, tokikola, koma wano, naye n'owaliriza olw'obutakkiriza. Katonda kyava akuleka. Okolenga okusalawo okwo bwe kuli. Katonda yatuwa eddembe ly'okwesalirawo.
Katonda yatuwa ebbeetu ery'okwesalirawo tagenda kuwaliriza naye ekisaala kyekkiriza nti kikulondoola ne leero kyekikulondodde owulirize obubaka buno. Nsaba Mukama atuwere wamu omukisa, nsaba Mukama atusaasire tujjukire era nga tujjukira ebigambo ebiri mu ngero gye twasomye 18:10 nti erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba n'emirembe. Nkwegayiridde tofuluma mu kigo, beera mu linnya lya Mukama waffe, omwo mwe muli emirembe, mwe muli obulamu. Nsaba Mukama atuwe omukisa, atuweere wamu omukisa, tuwangule ensi eno, tutambulire wamu naye, tubeere mu kigo, tuleme okufulumamu, tunaabeera abawanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale kabe Katonda omulungi tweyanzizza, weebale oyogedde naffe, weebale olw'okutwagala, weebale olw'okutukuuma, weebale olw'otwagala okututangira obubi, tweyanzizza olw'obubaka bw'otuwadde. Tukusaba nno Mukama gye tubadde tutagalira yonna otusaasire, otukuume tuleme okugwa mu mbi ez'omulabe Setaani. N'olwaleero emitima gyaffe gyeweereyo ddala okutambulira mu makubo go, okutambulira mu kigo kyo omuli emirembe. Obukuumi bwe bubeere wamu naffe okututuusa ku buwanguzi, ku nkomerero tusikire obulamu obutaggwaawo, ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.